Nkwaniriza ku celebrity track extra region mulungi atwala na kolwalero bitambula bitya kaseti bitambula bulungi bana Uganda batulabe eyo mwagambe mbwene sawa njitega nnyo esawa no bajimpanga kirabo kyobola njiteekako nnyo wano esoko kumbulya nti Simon Rock agenda kumpa pressure wano wendi oba agenda kunsimba oluseke byebimu ku birungi byayo nenga muligamba muti abalungi abatulaba kansenti mbitambula bulungi nnyo awo nakolwalero ku show ate yanjawulo muko nnyo muna Uganda ali wane Uganda ng'owulira ekiroto kyo kyakutambula mukko ogende ku nsi ezitegeerekeka bakuzina ensi ze mugendamu abaana banga passport yange ejjuddemu enfuufu ye UAE naye ndowooza kati kensemberedde omukulu Mulongo esaawa yonna ngenda beera mu jacket nga neebikirira empewo nga nnyingi bwe kiri eno show njagala ogiteekeko nnyo amatu gwe muna Uganda yagala okutambula mukko n'okufuluma mukko eggwanga Uganda naddala kugendako mu Europe obulamu obukyuseemukko oba n'okugenda okulambula mukko mu bintu eby'enjawulo ku set ndi n'omukulu Mulongo Waswa gwe ndi nayo nako olwaleero kuva mu Mulongo Foundation. Is it Mulongo Foundation, African Canadian Foundation? Okay. Yes, wewa gwe ndi nayo nako olwaleero ndowooza njagala we oteke bulungi amatu tetuze kunyumirwa nnyo kunyumiza tutuyinza oseka mukko ne waliwo byoyagala okuwulira byobadde tomanyi ate ng'omukola ino birambika bulungi sansi okulaba mukama wange webale okubeerako ku mukutu gagadde celebrity track ensi ekubone bulungi nnyo wano ku Segvi Consult Tours and Travel company registered by Uganda tukola ku nsonga nnyingi nnyo esooka tukola ku tickets twogera ku tickets ez'ennyonyi. We are already upgraded. So lokola ticket zonna mu nsi yonna buli omu ayagala ogenda. For example, abagala ogenda China, abagala ogenda Canada, abagala ogenda UK, byonna tubikolako. Tukola ku bantu abagala ogenda Canada, tukola ku bantu abagala visa za America, tukola ku bantu abagala ogenda okusobola China. Tubakolako bulungi ne bafuna visa zaabwe nga tewali buzibu bonna. Ekyakye tukolako tuyamba ku bantu bonna abagala ogenda for safaris. That is domestic safaris and international safaris. Domestic safaris tutegeeza safari ezikolebwa wano ewaffe mu nsi yaffe Uganda. Ng'abagala ogenda ku Action Falls, abagala ogenda ku Bwindi Impenetrable, ne wala yonna tubikolako. Then ebyewabweru tusobola okubatwalako e Dubai, tusobola okubatwalako Bangkok, tusobola okubatwalako e China, ne wala wangi nnyo. Tusangibwa wano kwa Arua Park Plaza F2643 ye room gy'oba onoonya. Z'ensonga ezo zikwasaganya Segvi Consults. Abagala ennamba yaffe eri 0784 28 19 76. Tulina ne Airtel 0701 28 19 76. Then abagala otulabako ku mitimbagano egy'enjawulo genda ku website yaffe www.segviconsults.com. Thank you very much. Kyonkoze osemba kuwuliza Kasimu twayogera Kasimu neganja kuddira mirundi ebiri olwa time difference nga bw'omanyi emirimu onkubira oluusi nebase n'onkubira oluusi ndi ku mulimu kubanga ffe abamu shifti zaffe zirwaninga kola emisana ate n'okola n'ekiro so omalako nga banno bagambye naye gwe omusajja bwe nkukubira luli wali ku mulimu wenkubira kati nti olweyo ku mulimu tukyuka 2 weeks tulinganga ba poliisi abasawo kubanga era yandi mu health emergency health emergency medical personnel ndi mu security so emirimu gyaffe gikolaki gikyuka bwe gito we work 2 weeks night 2 weeks day 1 month night 1 month night day so emirimu gyaffe Omulongo omuntu okulaba for the first time ku celebrity track ng'okumweyanjulira obulungi akutegeere bulungi nnyo abasinga bayinza okuwulirako nga tamanyi mutuufu gwawulira gwe boogerako. Omulongo Waswa William Sesanga abe Canada w'abazungu basoosa William Waswa yebeera middle name then Sesanga nebeera last name. Mulongo Waswa William Sesanga ndi musuubuzi I'm a businessman na ndi Uganda ndi neekolera jange
In Canada, I'm a medical personnel. I'm a security officer. Okay. Name me Melalea Jengola. I'm a father, I'm a parent, married with 4 or 5 kids. Okay. 3 grown-up beautiful boys. Yeah. 1 little young girl and 1 baby young boy. Okay. Yeah. Wow. Mulongo. Yes, sir. Atulaba mulundi okusookera ddala. Osinga kuwangalira wane Uganda. Nsinga kuwangalira bweru. Naye nga ne Uganda mmalawo ebbanga. Okay. Most likely when nzija Uganda, December mbadde nzija. Actually, this was been my first Christmas in Canada. Okay. Nze nga sibeera Canada Christmas time. Okay. Nzija wano mu December, nenzirayo mu Gwokuna. Okay. Nenzirayo mu Gwokusatu. Kuba mba nina byenkola wane Kampala. Okay. So, nga nanoonya emirimu egisobola okumpa that leeway kwasaganya emirimu wane Kampala. Kubanga East or West, home is best. Era kyekisinga. Kyonna kye tukola kyonna e Bulaaya. Ewaka wakola ki? Ewasinga. Nja kuwako katono example. Nalina mama wange yagenda e Bulaaya mu 65. Yakafa ebiseera ebyo mu Bungereza. Twamuzika September. Naye yaŋŋamba nga mwana wange olina okukola kyokola ewaka. Fact yinga tayagala tuyenera Bulaaya. Nga ayagala tubeere wano tukulire wano era twagenda nga mulabako bulabi ne tukomawo e Bulaaya ng'oli mu nsi ki Bungereza yagenda mu 65 UK. Yeah. Yafumbirwa omuzungu bano ba commissioner, prison commissioner by that time. N'amutwala mama waffe yali modo yali muyimbi. So n'abeeranga emirimu agikolera e Bulaaya, Sweden, Europe yonna. Bungereza. Exactly. So yatugamba nga ekintu kimu era yatuuka okujja 2007 ndowooza nali nkomyewo okuwana. Netugenda naye omukyala mukwano nga bamukwano nnyo kuba e Bungereza era babeeranga bonna. N'amugamba wasala amagezi okukola ki? Okukomawo e Kampala n'osettlinga. Alina obulamu, alina abakozi babamuyamba, alina family around her, ng'ate maama alaba obulamu bw'alina eri wadde ebyobugagga birina weebiri. Lonely life and stress was too much. Mwami we yamufaako n'asigala yekka, obulamu ne bukyukira ddala. So n'atuwa ekyesimba oba nze n'ankomeza ngamba mwana wange beeranga nnyo ng'olowooza eka, kolerera nnyo obukadde bwo ng'olowooza wa eka. Y'ensonga lwaki nzija nnyo e Kampala, e Bulaaya njagalayo, abaana bange njagala basomereyo bafune diversity, naye nga East or West home is best. Bazungu bangi bajja wano tebagala kuvaawo olwa weather, olw'ebyokulya, we have a lot. Okay. Mulongo, Canada omazemu bbanga ki? Canada mazemu kati myaka 10. Nasooka nengenda 2014 kati ndi myaka 10 years. 10 years in Canada. It's coming to 10 years. By April. Omutuufu ategeera mu Canada. Manyi waliwo agende Canada mwaka gumu n'atandika okutubuulira. Nti kati Canada okola bwoti. Nti Canada kati nga just mwako gumu n'atandika okutubuulira Canada bw'atambula. Experience ebe eyawuka. Bulaaya nga bw'omumanyi nti obeera mu area gy'olimu nga gwobaze wano emyaka 10 oba omazeyo emyaka 10 naye eyaze emyaka 2 oba gumu alina kyamanyi kyotamanyi. Ya Bulaaya bw'atyo bw'ali munene, experience za njawulo. Kino nkikubuulira. Oleesa okujja mu mwaka gumu tomunenya, asobola n'okujja mu mwaka gumu n'afuna omulimu gwa $35. Okusinga bw'ayingidde, yes, okusinga bw'ayingidde bwakoze. Kati ng'ate gwe eyajja emyaka lesse 10 oba 15 emabega oli ku mulimu gwa $2, 25, 3. It depends. Buli omu wa feeling comfortable. It is nja kugamba ntulina ku number plate ya Ontario. Wansi waliwo akagamba nti Ontario is yours to discover. Ontario your province eri mu Canada. Naye wansi wa number plate ya motoka kuliko akagamba Ontario is yours to discover. Kitegeeza ki nti Ontario kiri eri yo okuvumbula. Osobola okusalawo okweyavuwaza, osobola okusalawo okugaggala, osobola okusalawo okukozesebwa, osobola okusalawo okwekozesa. It is open opportunities. So omuntu waba amaze Canada emyaka gumu n'akunyumiza byalabye, tomuwakanya nnyo oba tomuyisa mu maaso olw'ensonga. By the way, nti fe ababeera yonna ennyo oba bamazeyo ebbanga eddene tetulina na bingi byakunyumya kubanga tubiraba sonomo bya bulijjo. Tubadde Bungereza, yes, tutambudde tugenze
ebuwalabu n'olambulako Dubai n'ogenda ka America ebungezi obaddeyo emyaka kati nze okunyumya emboozi y'ekisaawe kintwalira ebbanga naye ng'ebbanga linayingira Samford Bridge enagibeeramu Cobham Simon abadde ambuuza wano Samford Bridge twagigerangamu n'okuba ebifaananyi baddogoba ne bakola ki Abramovich yayingira it was too much love so bingi byensobola okunyumiza bya Chelsea oba byemmanyi byesobola kunyumiza naye ng'ate yagenzeeyo asobola okunyumya olugero n'okunsinga olw'ensonga abiraba nga bipya kiwulira ate ffe abaluddeyo obiraba nga birinomu so omuntu asobola okujja nakunyumiza ebintu bingi for few years ndi waddembe nti bwe naagendayo guno omwaka mu gw'omwenda bwe nkomawo mu January nyumye buli kimu ng'obaddeyo okumala let's say even 4 weeks or 5 weeks ng'ogenze ku conference n'omalayo weeks 3 4 5 n'okyala n'olambula n'okola otya nze olwaleero Bini alina ebifo byatuusemu bye situkangamu Bini yakagenda Bini Kakalamba alina ebifo byatuusemu bye situkangamu yes wakati nze bwe nva wano ntambula nengenda wano nentwala famire wano nenkola ki nenzirayo ku mmero essanyu lyange n'okucakala kwange ennyo kulinnyo e Kampala n'essanyu lyange n'okutambula obudde mumala mu lamkola unoonya byamaguzi kola ki so oluusi ne time gye bafuna ffe nga tetugirina ovudde wano for example nava wano ngolwedde ndi mutuuze ntuuseeyo wali next Monday nakata ngamba you have to go to school the other Monday I have to go do interviews ku mulimu omulabye muvubuka gwe mbadde naye Wonderboy oyo nakola naye okuva bwe nabeera natuuka e Toronto and we've been friends for long abeera Canada Wonderboy muyimbi is a event organizer, he's a musician, he's a socialite, he's a very nice boy. Yeah. So Wonderboy nja mukuwa omwakuwemu kasho atukoze bubi nnyo atukoze byo kubugenda by the way yeah nawe njala mukuwa asoka kuwemu kasho katono but I will bring him next time yeah kitwala ki muna Uganda okuva ne Uganda no kugenda e Canada no settlinga manyi bangi batugamba nti okugenda ko ogenda amu ne batugamba nti wabwo ovudde wano Uganda sitoina garanti nti ojayingira Canada ebyo binawe bibuzo webiri omazo muyingira okufuna empapula awo nalo lutalo lulala olugendo luli awo kitwala ki bwe ntuuka wano bwe nve Uganda nentuuka wali oba waliwo kadirisa oba waliwo ki wenyingirira Canada kinetaagisa kikwala bagamba nti otuuke Canada kugunde oli awo abantu bawo amagezi mangi olina gamba nti so surprising sayogeddeko naawe ndoja na Simon Ndowooza naye ekibuzo kyombuuziza omuntu ayinza okugamba nti Sean setting which is not Joe nembaga atujja ku meeting we shall talk we shall see but facts remain facts tubadde tumena kolera ku Forest Park tubadde ne Simon emugamba naye tulagewa Forest Park biki ngamba naye omanyi n'okugolesa ekirozo ky'okugenda wa papa negamba I know papas ngamba tugende kuba sinafaanana kyakulya wano wakojja wange naye bwe tuzze sanze papa medicine appointment na sanze Wonderboy and the place is so comfortable and nice kitegeeza kimu ekyo nti omutima gwo kyegusalawo ogenda nga nakyo omayinze enkola yange ey'okuddamu ebibuuzo teri that open eri bweti engeri njenakola history ne geography mpita bwenti bino tunyonyola okutuukira ddala ku ki lwaki ndeeta ekintu ekyo bwe olugero olwo tubaddemu okutuuka wano nti omutima gwe kisalawo ogugobereranga tubadde tugenda Forest Park sandira bye Wonderboy sandira bye papa and maybe n'omwami oli gwe nsanze mukwano gwange what I'm trying to tell you is gwe okusalawo ogamba nti ngenda kusetoolinga Canada oba ngenda e Canada kirina okuba mu mutima gwo bwe kimala okubeera mu mutima gwo n'okisalawo ekiddako kusaba Katonda nakigambye Ronnie Mark nti nambuuza nti omuntu ogenda e Canada akoze atya biki ne mugamba asooka atule ku musaalo afukamire wansi asabe lwaki asaba nti Katonda ayinza okuba alina kye yakutegekera
gwe ng'okikaka wano ogamba oyagala genda Canada naye Katonda yakutegekera America, Katonda yakutegekera kusigala Uganda n'obugagga n'obulamu obulungi, okiwulira? So mu kyonna ky'osalawo sooka ogoberera omutima gwo, ekirala osabe nnyo Katonda akukyusizeemu, akuwa ekyo ky'osaba era ky'oyagala. Ye point esooka nze nkigamba abantu, nyinza okuba siri munnaddiini nnyo naye nzikiriza mu Katonda. So mu kyonna sooka okole ekyo. Ekyokubiri kyengenda okugamba nti olinganga omusetting oba omuwendule. Enkya tulina workshop mu National Theatre. Workshop eyo yaliwo mu January kuba nali nzija January olw'okuba ennaku zino family eri sikyabeera wano nnyo Christmas n'okubeera nabo. Naye nzija January ne ku mulimu ebikyankana esobola kujja, workshop eyo nesobola gibeeramu. Twagitegeka ne Robin Kist omumanyi. Yeah, exactly. Tugiyise Diaspora 101. Programu eyo oba workshop eyo mu kugitegeka nga twagala kusomesa abantu okutambula, okufuna visa all over diaspora, si Canada, si America, yaka si Bungereza, all over. Approach ya immigration officer, gwayagala okugenda okusoma, gwayagala okurelocatinga, owa agent alina kuyamba ki, olina kujjuza otya pepawaakawo. Workshop eyo yankya coincident. January yaliyo, Robin yagirimu yekka, saasobola kujja. Tulina Segivic tours, abaami abo Nkulu Saima abamanyi bulungi. Yeah, but tours bayamba abantu kutambula. Segivic. Yeah, Segivic. Wamwami Lwangawo kwa Lwa Park Plaza level ey'okubiri. Kino kizimbe kiri uko kiri wansi wali okulira Katuma Plaza. Oh, exactly, Katuma Sports Center. But before Katuma, Segivic Plaza level 2 years. Yeah, F2 6 for free. Segivic tours tulinayo. Tulina mwami Kakensa oba omukenkufu mu immigration. Mwami Rwasa is an immigration consultant, licensed immigration consultant, abeera Canada. Tubeera naye chairman wa Buganda Kuntiko, by the way, chairman wa community yaffe. Koga tusunsudde abantu abesimba ab'ensonga ab'obuvunaanyizibwa abagenda okujja okunnyonnyola abantu. Oba ogenda kutwala mwana kusoma, oba ogenda kukyala genda kukola tour Europe, oba ogenda kukola tour Dubai, baani b'olina okukozesa, baani abatuufu. Ne bw'oba ogenzeemu omanya otya nti batuufu oba si batuufu. Gwe musomo gwe tulina enkya abantu bagenda ku National Theatre ku ssaawa 8. Okuyingira kwa kusasula kuba National Theatre ya kusasula, naffe twagisasudde sente nnyingi, just emitwalo 2. Eno ye volume 2. Volume 1 yaliwo January. Robin yagirimu n'abantu bonza turn-up yali nnungi around 180. This time bewezera Robin namugambye olina okukyusa ekifo olwo gye twategeseyo abantu 1,500 tuyinza okumalako nga tumalidde mu y'ebisatu wansi. So tomorrow tulina omusomo ogwo okusomesa abantu ebintu ebyo. Nziramu ekibuzo kye wambuuziza, omuntu akoze atya, okiwulira? Engeri ez'okugendamu ebweru nnyingi. Osobola okusaba tourist visa n'ogenda n'otouringa agents ez'emirimu ne bakufunira job offer n'okomawo ne n'ofuna omulimu n'ovaano ng'ogenze kukola. Osobola okugenda mu ngeri ya expatriate oba ng'ogenze nga skilled labor. Obirabye nnyo America, bakono baffe bangi bava wano nga balina emirimu. Osobola okugenda nga student n'ogenda n'osoma, olumala okusoma n'otandika okukola n'osaba residence. Ne mu ngeri endala abantu gye bagendamu with political asylum and any other asylum. Abamu mpulira nnyo asylum. N'ebizibu byabwe biba bingi, and then they declare themselves. Buli muntu alina kusooka kwebuuza nga tannatandika kusentula kigere, nga tannatandika kuwaayo ssente. Nina abantu bangi abambuuziza bigwera mu ssente mmeka, n'okugamba ebiki. Mbulya ssente zonna n'omugamba nedda. Nze omulimu gwange nga event organizer, before actually nga sinatandika na kutandika events, mbadde nnyamba ku bakwano bange ne baganda bange okuteeka events ezimu, until when I said okay, it's the right time for me to do my own event. Netandika ne Mulongo Diaspora Foundation
eyo conference yalimu bakaye gye bagenderamu mental health and disability mu Gwomulala n'Ogwekumi, which was a success. So this time ne tukola Mulongo Waswa Foundation mu Gwokutaano mental health and disability. Abalina visa bali ready to apply ne tubawa invitation. Abatayina erabike balesa obudde buyise. Kati ne y'Ogwomwenda okutegekeddwa organization yange African Canadian Foundation. African Canadian Foundation. Etegese the global conference on substance abuse or drug abuse, addiction, suicide and mental resilience or mental health. Ogw'omusomo gukwataganamu katono na guli ogw'Ogwokutaano ogwa Mulongo Waswa Foundation. So abagala okujja mu musomo ogwo tubakubiriza bajje ku National Theatre enkya basome baregisteringe. Tomorrow enkya tulina offer. We have a 10% discount. Oba ogenda kusasula $403, we have a $43 discount enkya ate nga invitations zaabwe zigenda kuba zifulumirawo. Tulina omusomo omulala, nina patana wange oba bapatana bange aba Elgon International Solutions bakola conferences za business, IT, business marketing, online business, banking. Conference eranze coordinator waayo yagwa 10 mutule y'Ogwokutaano, Ogwomwenda n'Ogwekumi. Conference eyo nagiyiga nga ntuuse wano lasiya bannayuganda bangi abali mu business, abali mu IT, abali mu banking nga batugamba ffe tetulinayo temulina kyemututeekeredde biki. I had to call my friend bamuyita Wilson nampa olukusa nankoya ne flyer nataako contacti zange nentandika okumbeera coordinator we. I got around 16 people and luckily enough 9 out of the 16 people got visas last year. So this year we have the same conference, ya business, ya IT, ya bonaba banking. It's nice, it's well organized, it's been happening guno mundi gwakuna. Erimu abazungu abasomesa ku bya online banking, internet, online networking and everything. It is really good. It's going to be happening mu Gwokumi nayo registration yayo enkya ejja kubeerawo ngeri open. Okay. So ffe nga organizer wetuli abeeri tubaleetedde ba agents abakola kuyambako okuteekateeka paperwork wo. Tubaleetedde ne ba air ticketing. Omusajja yafunye obuzibu Ethiopia bamuguziza tiketi ng'agenda Canada. Atuuka Ethiopia bamubuuza ebibuuzo ebikwali mu paperwork we nga bambi musajja wattu tamanyi agent byamuteeramu. Bamubuuza wasomera wa high school nga matama bamukwasa bukwasa visa naye mpapula tebamugamba teyamanya kiri kiri mu mpapula ze, tebamusomesa kiri mu mpapula ze, which is very wrong. Musajja wattu bagenze okukebera ya ticket bamubuuza you have a return ticket n'agamba yes, okuwaayo ekipapula nga kiraga kiriko return ticket. Kuba ticket waliwo e-ticket ey'oku simu ne babeerawo ne soft copy, hard copy gy'oba oprinted. Omukazi oteekamu ticket naise one way n'amugamba you're holding a one way ticket, you say it is a return ticket. Ebyo byakomyawo n'akomawo. Twagezaako nengezaako kumuwa contact agende Canadian consulate yatuuseeyo nga bamuwadde email by the way after and was 2 days or 1 day ng'alina okwennyonnyolako ani yamuyamba okukola ki application ennaku zaayiseewo yagenze genda consulate Canadian consulate wano badda ndowooza ku Spear House right now ndowooza baavaawo wano ku IPS. Buuza omukyala nga visa bagisazaamu naye ng'ekyamukoze obubi agent butamuwa information yaki yayitamu nga mukolya paperwork. So ebyo byonna twagala ba agent twogere nabo n'abantu bamanye ki ky'olina okumanya mu paperwork wo. You have to know how to log in. Nze organizer mulimu gwange nze agent ne bw'aba afa atya simuwa invitation ku email ye era mugamba mpa passport yoyo wadde gw'omusasulidde nzijjeko details ompene company mwagenda otambulira
ompene email address ye invitation ngisindika ku email address ye ey'omuntu agenda ttambula kojja kutuuka Amsterdam bawa bakubuuze bwezo invitation ogina hard copy bagirayo bagambe nti okay tulage organizer we yakusindikira invitation oyina okugenda mu email ekiwuli nga bwolaba wano email ng'eraga nti eno email yavudde mu ki organization African Canadian Foundation to come to email info@africancanadianorganization.org ekyo nakyo kikuleetera obuzibu kubanga twafunye obuzibu nti ba agent bangi bakola forgery ticket invitations zaffe bazicupula exactly agula copy emu n'ayozaamu kati ffe tulina connection ne IRCC Immigration Refugee Citizenship Canada amannya tugawaayo abantu betuwadde invitation bwe tugawaayo gwe bagenda okukebera mu lisiti nga toli nga batukontaktinga nga batubuuza nga tubagamba tetumumanyi nga gwe bakunyiga baani myaka eki toliddamu yadde kulingizaawo ate baani eyo bweberayo emyaka 5 ne bwe giggwako toli sure nti onoddamu n'ofuna kuba wedde oba oli red flag olinako kweri olina obanyonyola nnyo era ensonga erina okuba nene nnyo okuwa visa okuddamu ate n'Amerika ebegenda kubaaninga oba egenda kwekengera nnyo kubanga sisitemu y'Amerika n'Abakanada zikwatagana eno eva ku banning eri bamanyi era otuuka ku Amerika ne bakubuuza wali applyinzeko ku Canada waliwo omwami mukulu Segevi yangambye omukyala bambuuza wali applyinzeko ku Canada nagamba yes nga Canada visa bagimuwadde like 2 days ago abagamba nti no yali kaali kaweddemu so you have to tell them the truth of America wali applyinzeko ku America Canada ndiye omukanada nakuza wali applyinzeko kyomusomo mungi Abakanada tebatera interview okwisitiako bana bajja for permanent residence batera okozesa interviews naye nga batono nnyo oba balina queries ennyingi so the lucky thing tomorrow tulina workshop eyo kusomesa abantu ebyo bintu ebyo interest ya mutwalo 2 saa 8 na film theatre enkya Saturday nga 23 March Mulongo ndoza nkuzeemu wadde empisa wala oyise wala nenga afunye ayagala oyiga afunye ekyokuyiga Mulongo mwogera nnyo ku invitations ezo zemuwa abantu bwefuna invitation mba ne guarantee nti ngenda yingira Canada nedasema invitation is guarantee invitation is a purpose of travel kyekyo ekikuwa olukusa okutandika okusaba tinina ekintwala ye reason for you to travel oba oli tourist olina okusasula tour package nolaga nti osasudde tour package oba agent wasasudde tour package ye reason ekutwala ogenda kulambula naye abantu bateekayo ebintu ne babukinga woteri kyandibadde kyamakulu nnyo agent okusasula oba okubaako ne tour and travel company gyakolagana naye eri nemukolera tour package z'abantu be ina mukwano gwange omu ndowooza Saima mumanyi Steve he does the same thing exactly yes Segevic ekwata sente naye kusasulira ng'oyagala genda nga tourist ojja gendayo akuwa interview mukulu lwanga okwata sente n'omusasula nakusasulira tourist package details zonna ne zibeerawo zagattako gwagenda nga tourist gwagenda nga ayagala ogenda conference still osobola ogendayo n'akuyamba okufiiringa ebintu ebyo si byawe oluzungu si bwemuntu alumanyi ne computer abantu bangi ndabye balooya abali ewa Segevic nga bazze bayamba nga bazze kuyamba abaana baabwe ba lawyers nga Segevic ayambe abayamba okuapplyingira abaana b'eki gundi visa student visas yeah. So kirimu obumanyi kirimu experience it's not just nti nkuwadde invitation you have to write the right application and give the reasons lwaki ogenda ku conference eyo egenda kugasa ki gwe ng'omuntu ne organizer akuyise byategese ogenda biyigamu ki nona kusponsoring alese company egenda kufunamu ki mukola ki mukugendayo okwo kubanga ebiseera ebisinga bakutunuulira ne bagamba gwoyonoona obukadde $2 $8 7 nti ogenda Canada kuyiga gwange
kuweyingamu. So bw'obanga ogenda on behalf of the company or organization kijja kuba nga kizitowa. Nga bonoga nti kati nze nkola ne BBS. Yes sir. BBS oyo empadde recommendation. Exactly. Kiba kyangu tebambuusabuusa nnyo nga muntu sekino. No way. N'akamu n'akettondo. So kubanga oba oyina company ekuwadde weight gyo representing oli munnamawulire ogenda kusaka mawulire ogasakire bannayuganda ozuminge live bannayuganda batasobodde kujja mu conference bakole ki bayige basome mu conference eyo. So oyina genuine reason and sounding reason to come attend the conference. Naye still naawe olina obbalaga obusobozi bwo financial. Tulabyeko we bamye visa nga bamugamba okay tubirabye naye yo personal finance status tezitowa kimala oyinza okudduka n'osigalayo kati ebyo byonna tugenda bisomako enkya byonna mukama wange n'okubuulira abantu ekyokukola kati essaawa zino ayinza okuba nga tali wano mu Uganda yagala kola connectinga kujja kati katumuyitire mu katono bwe mbanga buli kimu nkirina naye ng'ekiyinza okunnemesa financial status yange gye nnina oba bank statements oba biki nyinza kukola ntya okuyita kwako olina okusavinga n'ofuna ka personal bank statement ko nga biri sikasaamusaamu nga si kabi kalina okuba nga kazitowamu naawe kenyini olina okuba olaga nti olina social ties olina ebikulemesa okulemerayo eri olina famire wano olina ebyobugagga olina ebyapa olina endagaano z'amataka olina emmotoka ebintu ebikulaga nti naawe ozitowa. Is part of the requirements ezijja okukonvinsinga omusajja oli okumulaga nti olina income eri consistent kikulu. So tosomola bintu bingi bya workshop naku lwankya saawa 8 lwa mukaaga saawa 8 lwa mukaaga March 23 2024 omuntu ayinza okulaba vidiyo eno mu maaso eyo n'agamba ennaku z'omwezi zigenda beera 23 olunaku olw'enkya March 2024 lwa mukaaga tugenda beera ku National Theatre awo tugenda kubanga tusoma ebintu byonna bimbadde muwulira bitwogerako abasinga bye bakunyumiza nti bw'otuuka kadirisa awo embeera ebeera etya ya kadirisa ako mbe njogera ku America n'ensi endala ezirina personal interview olina okuba confident olina okwejjamu ekiwuggwe wano kuye Canada tebalina kadinisa bwebanga kizze bakuyita ojja genda mu consulate yaabwe wali oba ojja genda Nairobi ejja kuba one on one like here muntu munnange yambuuza nga kizze okutuuka ku ekyo naye nga right now bintu bya online submit online ne ba screeninga application yo ne bakuweereza email nti ogenda genda ku biometrics nogenda okola biometrics ne basunsula empapula zo bwe baba bagala kukola investigations bazikola kusinzira ku bye wawadde ne bakuba amasimu ne bawandika zi email ne ba verifying oba banka oba sponsor wo kyonna kyo bawadde kye ba investigatingako kye baagala. That's what they do. So otuuka eri n'otekayo ebintu byo nsaba esaala kyokola abantu nakuba Canada nyangu nnyo mukisa abaasoma balemeddwa abataasoma natamanyina luzungu ne bayitawo oza bini yayitawo ati gwe bayita omukisa n'atuuka ku musajja ku immigration n'amubuuza ebibuuzo bini nga bwaddamu oluzungu nga bwomanyi lwa bini sajja n'akwata ku mutwe n'amubuuza conference abantu abasinga sajja n'anyenya omutwe n'agamba wa genda kuba ebiwandiiko bya bini byali ki outline nga biri open outlined n'agenda. So mukisa si bitabo bingi nnyo omuntu agenda tugambe nti mugamu gw'omwenda yeeteeseteese bulungi buli kimu kiwedde bamuwadde visa alindayo kimu kuyingira mu Canada awo Canada awo baŋŋamba mpulira biwulire kwa sigenda genda maaso baŋŋamba
nebwanga olina visa otuuse kulese ku kisaawe waliwo awalala basooka bakwekengera basooka n'okuzza ebbali musajja gwe wenga yanetegekedde eyimu ku bintu byetugenda tusomesa enkya abantu kwambaweko kutiipu ye approach tulina ekitongole kye bayita Canada Border Service abo abasajja oba abakyala bali trained okumanya omuntu alimba okumanya omuntu ayogera ekituufu okumanya omuntu alina obuzibu okumanya omuntu atidde. They are trained for that. So bw'otuuka ku musajja oyo muwe respect tokambwala naye toleekaana tonyiiga muddemu kyakubuuziza toyongerako kirala. Balina obuyinza okuzaayo balina obuyinza okukkiriza okuyingira balina n'obuyinza obukudetaininga nebakuteeka mu kkomera. Bw'ofuna visa oba tonnaba olina kutuuka ku oyo omusajja oba omukazi n'akubuuza ebibuuzo byakubuuziza nojja nga oli prepared n'empapula zo ozitadde kumpi kyakubuuza kyoddamu olupapula lwakusabye lwomuwa toddamu kyatakubuuzizza ate weewala okuddamu ebibuuzo answers empanvu. nti oze kukola ki nze conference stop maliriza nti conference eno okola ki? I'm a journalist. Okay. Kakati owa journalist bo mukama wange bukuyambirawa mu conference kibuuzo kimu kizza okujja mu ngeri eki nakuuza purpose of travel ng'ogirabye ekwatagana ne profession naye ng'olina okumanya ki ekyokuddamu. Oli journalist osobola okuba journalist ngoze ku holiday osobola okuba journalist ngoze mu conference kusoma nga naawe byokola kubanga byewatadde mu mpapula yaba abiraba ku computer mu application visa bweyateekamu kati gwe omugamba nti oli journalist oze kufirimingira abantu baweereza information kyokka nga ate oli wagamba oli journalist naye ate okola ne butabika oba okola ne mental health Uganda era papasi yekuleese olina okubeera consistent muyogera n'abantu abo olina okubeera calm kyebakubuuza kyoddamu ate ebipapula ebakubuuza oba obiina kyakusabye kyomuwa. How long do you intend to stay in Canada? Yogera ebiri ku ticket. Togamba musajja nti how long do you intend to stay in Canada n'omugamba maybe 2 weeks nga ticket yo yalaze nti ku lwokusatu olujja oddayo gwe n'omugamba maybe 2 weeks olwo yokyeza kati omuntu Saimai olina okubeera straight kiri ku mpapula nga kyotambula. Saimai agambe ayagala okubomba kati atandikirawa kuba kati zino conference abasinga bemutwala abantu tetutwala abantu conference zetutegeka abantu ne basaba visa ne bajja okuzaatendinga bwe bajja okuzaatendinga most of the numbers they don't come back. Kakati awe nkugambira nze bwe ntegeka conference Canada government nekuwa visa noyingire Canada ebisigadde nojja ku conference no attendinga biri wakati wo ne Canada government yakuwadde visa ne katondawo nsete binkwatako ntate funyo obuzibu ate basooka bakwire yandeta mu conference government wagigamba nti nzija Canada attending a conference oze conference ojja attendees bw'ogimala wagigamba nti bw'ona omala ojja genda Niagara Falls bw'ona omala ojja gendako ku Sentawa ennaku nga bbiri ojja kuba otambula mu kifo kyonna kiri nakiri nze byokola nga bamaze okutuuka ku conference biba tebikola ki naye nga tubakubiriza abajja Canada oba abajja America mu conference yonna musi yonna gyoba ogenzeemu mujje mu attending conferences si kuyingira nsi ne mubula kubanga mufiirwa bingi nnyo n'emikwano n'abantu bembadde temanyi nti bali eyo abasobola bayamba okubatwala ku kiddako
nze n'abakwano bange abajja nga bava America ne basangayo bakwano baabwe bakula nabo. Omu yamalako nga awasiza tubuulidde ng'awasiza gwe yasanga e Canada yali azze ku conference wenjogerera ono ntava Canada era mu bbanga ttono ono agenda sala agende wa America omukyalo. So there's a lot of connection and networking gye musubwa nga temuze mu conference. Tulina abaana abajja mu conference ne batajja ku conference. Twagenda basanga batusaba simanyi support letter, saba volunteer letter. Wajja nani wajja ku conference nti ana gye kuya mmwe ya Mulongo diaspora mugamba nti okiraba beba mmwe abajja ne mubula. So like it or not ogenda kwetaaga omuntu oyo yakuyita mu conference at one time. So temweyisa bubi mugende mu attending conferences. Temweyisa bubi muyambe mu community mu volunteering, do a lot of things ebiyamba community. Bagana bekweka ne bagamba sagala bana Uganda communities of Uganda sizagala. End of the day tuukeyo nga gukusimbye nga bagala ku deportinga maybe application yeganye nga wetaga community okusayiningira ki petition. Basaba emikono 13 ninga mu community tobadde toyamba bantu organizations zindala togendayo mubisanyikirwa togendayo abantu tebakumanyi how people gonna help wagala sijja kubeera mu Uganda bayina engambo bayina ki gwe genda mu ekikutu tekikole vaayo kubanga obeetaaga yagalaga mu kufiirwa ng'ofiiriddwa batubeererawo nnyo abantu b'e Canada musanyu embaga ozirabye nga bazikola z'amaanyi. My wedding I had over 30 people okuva e Canada 30 nayina entebe basukka ne mwasa tulowooza. So tulina obumu tulina twebeereramu era n'abajja bonna tubaaniriza era n'omutima omulungi. Ababateekamu ebigambo mulekeraawo tetubasaba twongere obumu bwe tubadde nabo emyaka gyonna. E Canada eyo mutegeka ebivulu by'abayimbi ne bajja okuyimbira abantu. Ffe twandisuubidde nga mulina community yammwe nti mubeerenga mu kifo ekibangirizi nti omuyimbi yagenze n'agamba nakubya ab'e Canada embere ate ogenda okulaba omuyimbi ebifaananyi byafulumya nga walinga abadde wano ku paati y'ebbaale ya Papazi. Mubuuze anka akubuulira anka omesa kyakubuulira bwe yajja kyekyali oba emirundi gyazze kyekibaddeyo. Edi yawe emirundi gye mutegese kyekibaddeyo oba gye tumutegese kyekibaddeyo. Kimu diaspora nga bwe mukimanyi nti abantu abatali basanyufu nejja kubeera ndi mulambo okufuna ebyenjogera. Abantu abasinga mu diaspora bakyawa abayimbi ndowooza abatali ku sayidi y'abantu enyigiriza oba aboogera ebitabasanyusa. So kyoba olaba nti bategeka ebivulu nebitakola ki olaba wininwaki Solomon bwe yamutegeka walaba King Saka bwe yajja Edi yawe emirundi gyonna gyazze Flowers ekiwulira. Waliwo abayimbi bonga music bamulina ate nga tebeetaba nnyo mu bintu byawulayawula mu bantu bakola mulimu gwabwe gwa music. Waliyo ababyetabamu ng'ajja ne Canada natafuna bantu. So kubiriza ki abayimbi nti promota abaakuleese ng'ova wano wewale statements ezimu focusinga nnyo ku ki ku muziki. Obalabye era obamanyi abajja ne kitakola era n'entalo ze baalina before nga tebannaba kujja zaaliwo. So tubakubiriza bw'oba ozze ng'oli mu music sigala mu line ya music. Mmwe mutera batankuula mubabuuza ebibuuzo ebiboonoonera. In fact mmwe mutuwonoonera kati kankikubuli ekituufu n'essayimu yennyini. Muddira musician ng'ajja diaspora mukimanyi tubeere reality. Let's be realistic. Diaspora mukimanyi nti erimu abantu bangi aba opposition, erimu abantu bangi abatakkiriziganya na gavumenti eno. Omuyimbi ajja Canada mulaba anaatera ne mutandika okumubuuza ebibuuzo ebigenda okumwokya.
ate naye omusajja wattu oba batamanyi oba bamanyi simanyi n'ayokya. Eno ensi mugiraba nfunda yadda wano ku kibatu bweti ku ssimu kuno kweri kyetwogedde wano ku celebrity track mu dakiika kiba kyafulumya eddawo. Kati omusajja mumwokyesa amuleese promoter akoze eki akoze losi nenge omugambo guvudde wano open walaba ekyagwa ku muganda wange yakibenda kyali wange yategeka show mukwano gwange nnyo King is my friend abadde nga atuwagira mu shows nyingi I had to go nze nga Waswa naye nga oli bye yali ayogedde nga ava wano byamuleetera show kolaki okufulopinga kigeza nti bino ne Edmonton ne batagenda bwe twogera wano byayogera wano eri it affects the fans all over. Kirungi bwoba ogenda mu ndongo ogenda kuba bweru oba olina ekivulo oba olina ki so kosikemu opinion zezo ebyobufuzi ziteeke ebbali. Come in music, do the music. Bwobanga oyagala ategeka omukulu abeere n'okuluma kingi. That's a problem we have. Nti bafaani be bajja kgenda yaabo naye nga basinga obungi bwe bali abatakkirizigana byayogera they won't go. So promoter amutegese kimwoke. Tulabanya abantu bali mu diaspora. So naye nkuzayo kugamba kye mmwe bannamawulire mubuuza abasajja bano ebibuuzo ebitali birungi ng'ate balina show next. So yes mubabuuze ebikwata ku music temubookesa temubabuuza ebikwata Simon anti nabo benyini mubaleke bookye before long time back kati babeeyo kyabo beeyo kye bajja kulaba waliwo yasaba munne eddwali kakati bye nkugambye ebyo nti olaba shows abadde ayina oyo nga nyingi kale nkyali wange nomwagala mukwano gwange ekisinga kole kale oli Bobby ateye kyenda kuvaako nga tuli bato ne papa ne Ragadi mukiwulira. I'll give you an example of Ragadi. Buli muntu akimanyi wa NRM buli muntu akimanyi that's his side naye tayogera bigambo bikola ki binyiisa bantu. Ragadi alina wajja n'atakola akola why era nga bwogedde tayogera bigambo binyiiza bantu ate ndowooza nammwe oba abateekako omukono ogw'ekyuma netamubuuza bigambo binyiiza bantu simanyi. Kyensaba abayimbi ffe nga bapromota nti naffe mutuokesa netufiirwa sente oba bapromota bannaffe mubookesa ne bafiirwa sente bwe tuba tugenda business let's go straight in business. Simanyi oba nkuzeemu oba nedda kakati awo nze nabadde simanyi Simon nkuzeemu nabadde simanyi nti kale buli asibuka wano ewaffe Uganda mbadde simanyi nti asomoka nenayo abantu bava wano ng'emitima minyiivu bambi abamu politically bafunye damages ng'abantu walaba kyuma kya Yesu what he went through walaba bye yakola against waliyo bagundi ya Busoga bambi ng'alina obulumi ku mutima so bwakulaba ng'ozze olina ekintu kyo giraba oti akulaba nga Gwe amukola ki amusieteezaako ettaka oba n'essanyu eri lyafunye alaba nga gwayagala ate olyongera olikola ki so it's hard times. Kigeza namwe musanga akaseera akazibu nga bapromota batwala abantu so much tusanga challenges nyingi kuba tulina okufuba okukola obumu mu bantu aye tubadde tubukoze ate gwajja ogenda ku interview ng'omuyimbi ali kunyonya jja n'omuinterview nga n'omubuuza ebibuuzo ebitali line of music n'omuza mu politics. Lwaki tebasirika nga tubabuuzizza byensobi yaabwe what they have a right to say ekyo sijja kiddamu si bwe kiri Simon balina okufuna ba PR ababoogere n'ekirala bw'oba yagala interview nange nze saayogeddeko naawe nga tugenda kola interview but because I know I'm a principled person in security mbadde mu mateeka ebbanga mmanyi kyosobola okumbuza negamba ekyo sijja kiddamu mmanyi kyensobola okwogana negamba ekyo kijja kundeetera obuzibu sijja kiddamu abantu abamu tebamanyi they just open and flow naye olina okuba n'akasengejja oluusi naffe tulina ebituyitirirako buli muntu ng'omuntu alina ekisobola omuyitirirako n'apologize anyinza okukola sheeno neŋŋamba naye Simon wali gundi weyambuza ekibuuzo kyo kyadde kirungi nekkubira simu negamba omanyi akantu ako tokafuluma kyova olaba live shows zino oba live screening zino
people have to be really careful. Nina okuwa ebibuuzo byogenda okumbuuza naawe nompa ebibyo netubiyitamu negamba oketwende kimbuuza ojja kimbuuza abasajja abakola abazungu ne bannabyabufuzi. You have a right to do that. Oyogedde ku nsonga ya abaana Uganda babeera mu diaspora kuba nti abasinga bali ku side enyigiriza badde enyigirizibwa oluusi nemunyigiriza n'afuluma eggwanga n'agenda. Nali njogera n'omwana oba nayogera ki n'aŋŋamba ogambye Bobi Wine talina amaanyi ojja noonya wojja visa ya Canada. Ekyo nakyo kisobola okunyimya visa. Omanyi ekigambo kitonzi olulimi bagamba luki lutonzi. Omuntu ayinza okwogerera ekintu nekibanga ekyokusaaga nekituukirira ekiwulira ekyo kyenja okugamba sijja kugamba nti Bobi Wine alina olukusa olugamba Bakanada gwe tebakuwa visa but olulimi luki lutonzi. Okay. Mukama wange nga tumaliriza omuntu eyandyagadde okufuna like okulambikibwa okuva eri Mulongo mu ngeri y'enjawulo ayinza kutuukirira atya kufuna atya mu nsonga za conference. Okay, that's good. Era awe mbadde njagala okumalira kuba mukulu Simon executive director tugamba budde buyise ali bulala Mulongo Diaspora Foundation, African Canadian Foundation tusangibwa Canada. Tetulina office wano, tulina ba affiliates nga Segivic nga mpozi mukulu coordinator wa wano we Uganda Dennis Kalumba. Esimu yaabwe nagiba wako luli esimu ye eri 0752 002810 Dennis Kalumba. Fenga abantu tetulina office wa Kampala. Office tuzina wa Canada. Okwewala ebizibu ebisiddwa mu bannayuganda. Togula office n'ogirekawo toliiwo omwana n'akoleramu ebikyalo n'atwala ssente z'abantu. Essimu yange eno eya 0701 51 kanaana ebeerako ebiseera ebisinga 24 hours ne bwe mbeera Canada ne bw'ogikuba kati ne Airtel calls ezo ze mukozesa wano. Nze balance asigadde eri nze mukola ki nze musasula. Nasalawo oteekako essimu eyo lwa nsonga za projectism. Ne munnayuganda ali wano alina Airtel kika alina pakalast asobola okunkubira essimu. Sokoddemu ennamba y'essimu eyo Mulongo. Ennamba eyo in fact era gye tukozesa ne ku mobile money registration yali mannya gange Waswa William Sesanga. Kati bino by'okusalasalako amasimu nga ndi eri nenjija mmanya ga Gerard Musoke. Era bw'ogiraba ng'obadde oteekako ssente nga teri mu Gerard Musoke ejja kuba mu Waswa William Sesanga. Enanga muntu abadde njirisayo naye ngenda gifuna next week eddeyo mu mannya gange. Ennamba eno gye tukozesa ne ku mobile money era gikubeko ne WhatsApp yayo yazzeeko eri 0701 51 8 000 03 zezisembayo. Yes. Ennamba endala eri +1 647 740 1951. Eyo eri ku WhatsApp right now naye bwe mbeere Canada eba ekomyewo saagitadde ku roaming this time kubanga nina eno. So Uganda naye eri ku WhatsApp naye eri ku WhatsApp yakomyewo. So onoonyaako bw'oba tonfunye nga neebase nondekera ka audio nkuddira ebiseera ebisinga abantu mbaddira. Oli mu diaspora oli Buwarabu oli luddawa nkubiraako twogere nekyesimanyi ne conference gy'owumbuzaako nga si yange nja kuwa amagezi noba ng'olina invitation gye baakuwadde nga togikakasa nkubira nga yavuddemu organizations zaffe ezimu kuba tulina ekibiina ekitutwala mukulu Simon kankusomere ekibiina kino wadde tetunalonda bukulembeze bwakyo. Ekibiina kino kiri Canada kyaba promoters bannayuganda ababeere Canada. Okiwulira tulinamu n'abanakenya ennaku zino tugiyise ndowooza ogiraba Ugandan Canadian National Platform of Events Managers and Planners. Yes, sir. Ba events manager abaeri ba promoter abali mu Canada. Tuli ba member bameka 46 tuli ana mukaaga. Kakati platform eno tutekako ebyaffe byonna buli omu alina event. Nsobola okukubira essimu
mulimu colliding okuzzeemu. By the way, your issue mbadde njala nnyo tugyogereko naye. Mubaddemu collusion. We have an issue. I would be straight open. Nze ebintu ebyange Waswa abamanyi ne mu comment sagala byakwekwerera. Tubadde tulanga eryato. Tulina summer boat cruise. Kick off era ndowooza abasinga abalina essimu yange badde nga bagirabako emyaka 3 emabega. Summer kick off boat cruise last weekend of May every year. Organizing by Mulongo Nakato, Mulongo Waswa ne Innocent Kaluhanga. Tugiranze emyaka gyonna 3 nga tugikola last weekend of May. Twagiranze ebbanga lyonna ne last year twagiranga last weekend of May. Yebera summer kick off boat cruise. Canada. Twade tuli awo ne bagiteekako gospel show. Tetwabadde basanyufu. On the same day. Kubanga twali tulina ekintu kye tuzimba ekyogezaako kubanga twewagira. Twalinga twakizimba okuva edda twatandika Buganda ku ntikko. Mwami Lwaso oyo Nakato, Mukyala Sala Nguvu, Solome, Anti Senga Joyce. Naye kati tulina abantu abazza abapya nga bakola ekintu ekitali kituufu. Okuteeka ebivulu by'abannange. Okuteekayo event. So nga ate twalinawo communication gye twakolanga edda. Ffe baatutaako ne ku Eddie yawe by the way one time. Naye ng'ate ku olwo event weekend eyo yali ya Uganda Business Expo. Naye namala kubuuza boorganizer nti kusaladde mulinayo ekintu. In fact twali tutegese ne Wonderboy oyo. Twali tugenda kuleeta Eddie Kenzo naye ate ne bamutwala China. Ntuleta Eddie yawe. Kati abaana ne bajja bateekako ki Miss Uganda Canada. Yali entandikwa y'okulwanagana. Tubagamba no kyemukoze kibi. In fact bali bagattaka ku lunaku lwa Solomon ne bastopinga. Ate kye baakola ne bajja bateeka ku lunaku lwa. Siza Mulongo bino ebintu byadaaniwa ne Uganda weebiri. So naye tulina okubyewala. Waliwo n'ebweru. Exactly. Tulina okubyewala. Ate ekyanyiza nti mwalimu ba legend bannaffe ba organizer abalala ne bamuwagira. Ne tubagamba no mukoze ensobi. Mwanize ne muwagira ffe ne tulanga tusigala wamu oli n'amanya nti bwe wabeerayo event nga oli agikoze tetukola ki. So ne last year wabaddeyo collusion emu. This year waliwo eno. I'm not so happy about it. That's why I'm talking about in camera. Era namukubira natakwata naye nengezako okwogera ne ba promoter abalala zinc kinene nengezako communicating naye ne ba promoter abalala nga it's not good. Tukikomye banna Uganda e Canada. Ekyokuteekako event ku event ya munno kikome. Unless ngolabye nti oli event ye omaze okwogeraganya naye nagamba event yange ya misana ekoma misana okiraba Simon kati ekiro katukozesa ekikyo tukole ki Ebenga after party. Musobola okukola hand in hand. Gwe n'omulangira naye n'akulangira. That makes a lot of sense. So waliwo embeera eyazeewo era si nnungi teyansanyusiza nze n'awulira n'amawulire amalala naye bamutaddeko ekintu ku event eyo ogw'omunaana. It is not really good. I'm not happy. Wagenda okuva obuzibu awo kati. Era n'olwaleero eno gye yatutaddeko nga tukoze boat cruise. Kuba singa yateekawo event ya misana kyandibadde kirungi. So wabadde okugulana okutasaana. Nze nsaba bapromota bannange oba abateeka ebivulu ne events e Canada. Mwekube ku mutima mulongose embeera eno. Mulongose embegayiridde. Obukulembeze bwabalema okulonda olw'ensonga abamu batya nti bano bajja tufuga bano bajja mu kino kyenkugambye. Ne tugamba kale katukose platform eno tube nga tulanga ennaku buli omu abeere ng'ali aware. Naye kyamukisa mubi. Maybe this year tujagezako okutula tukimalize. Tujagezaako we shall try our best. Else abana abaganye ffe tujja kutiiminga ng'abantu 89 tube nga twewagira. Maybe abalala banatujoininga oluvannyuma. Okay. But it's been so good and well. Conference, let's say this month, Gaup Child, Jerry, Bya Visa. Next month, next month, Twina Endalao, Ogokutano, Mulongo Diaspora Foundation, Mental Health and Disability, Ogomkaga, Twinayo Dodo, Climate Change, Ogomusanvu, Twinayo African Descent, Ogomunana, Twina Nup. Eyo njibeeramu chapter mbyanze mbeera omu ku ba organizers twakyaza mukulu Kyagulanyi twakyaza mukulu Kyagulanyi last time omunana. It was so well organized, it was so well nice and good organized. Twali ku Hilton Hotel, it was massive. Netumala netugenda ne ku lyato olunaku olwaddako omwaka guno era gyeri mu Gwomunana. You can contact Brenda. Twinaye ya USA
Yes. Bwetuva mu USA nga munana mpaka 12. Aha, kati ate tudde mu ye Toronto. Toronto yes ya weekend eddako. Yes sir. Tegeza sala kusaza aberi. Yes sir. Kakati ngenda kubeera kunyonyi nga sivaako. Nze nkulinze bwe tumala ogw'omwenda African Canadian Foundation ate tulinayo ne festival eddako weekend eddako eringanga Rostan Drive. Yabakwano bange nja kwongera ejjinanga mu maaso awo. Then ogw'ekkumi tulinayo eno eya Global Youth Business Forum ogw'ekkumi na 22-23. Ogw'ekkumi n'ogumu tulina domestic violence, gender-based domestic violence ya Dodo. Omwaka bwe gutyo bwe guli e Toronto mutukubireko munkubireko conference n'ebasi yange wena right okunkubirako n'enkunyonyola lwa bakuwadde invitation n'enkubira nyiniyo n'akakasa nti invitation ye eri genuine mutukubire ffe tukola n'ofuna invitation mu email yo nze nina n'abasolome abafunye visa abantuukiridde jjo ne mbagamba in fact nabatutewa Segivic n'abawa ticket ezogenda mu gwokutaano. We've been doing a great job na tukolagana. Mulongo Brenda Nakato, my twin sister, kulamusiza. Agamba atya Mulongo. She's very nice. Abantu yaba hosting bulungi nnyo, event yali nnungi nnyo, and she's still hosting a lot of people. Mulongo nkutumiddeko Nakato gamba otya. Jali mulungi. Esaawa yonna nzijja. Nange mu nchazi. Akulinze mukulu Simon, nawe tukulinze anytime. Simon adda. Simon. My dear family, my wife Claire Birungi, nkwagala nnyo, Sherry, Kerry, Terry, all my sons and children. That's how my names are. Terry, Kerry, Jerry, Sherry, and Perry. Exactly. Mbagala nnyo. Abayevu, yes sir. N'omukyala. Abayevu mwena mbagala nnyo abeddira enjovu. Mukulu Sesanga Bate, I love you. My big brother, Professor Grace Galabuzi. Sesanga Bate? Yes, Sesanga Bate. Ono waffe? Yeah. Muganda wange naye era. Muganda? Twawula bajjajja. Professor Galabuzi Edward, Ryerson University, Makerere University. Nkwagala nnyo. Yes sir. Awo nakolwaliro bwe tutambudde ndowooza ensongozi tufunye bulungi nnyo abadde atugoberera kuva twatandikidde n'okutuuka essaawa zino. Tubadde n'Omulongo Waswa akulambise bulungi. Enkya waliyo workshop ku National Theatre etandika ssaawa 8. Enkya bwe ngamba enkya zibeera ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'okusatu ku National Theatre. Mujje muyige bingi mbadde temumanyi oluusi oli n'akutomeza nomugamba nti bantomeza empapula bampanfu biki mapepa waka samtegeera naye nga logins yazigaanira byonna mujje tubitegere olunaku lwanca. Nze Divoshi Matovu era nange ndowooza mu gw'omwenda awo kakalaamu muganda wange nja kuba nzija kakalaamu akulinze kaye akulinze kaye muganda wange kaye era ngenda kujja nange ndabe nti ensonga tukozanya bulungi nnyo ate male nkomewo nziremu nsetinge nkomuzire nja kubanga bwenzija bwenvaayo tukulinze bwe kitakwate tiketi bweteegwe mbere bulungi mwerawa